Kulira akakiiko akalwanyisa ebikolwa ebyobuli bw'enguzi makago bwa Pulezidenti Lieutenant Colonel Edith Nakalema atuuzizza olukiiko ku ofiisi y'akakiiko kano mu Kampala ku nsonga z'abasumba baaferebwa ssente ziri eyo mu buwumbi 4. Olukiiko lwetabyemu ne Minisitule y'ebyenjigiriza y'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo, omuwandiisi w'enkalakkaliro wa Minisitule eno Alex Kakoza wamu n'abakulembeze b'abasumba baaferebwa okubadde Apostle Edward Masaba n'abalala. Minisita Muyingo asoose kuwuliriza abasumba bamunnyonnyodde engeri gye baaferebwamu ne batuuka n'okusinga y'amasomero gaabwe agali 20,000 mu bbanka nga kati golekedde okutwalibwa. And each school is above $1 billion that they are demanding because they educated the children. Some schools, like a minor, went up to 4 tons. The registration fee of 25,000 is over $5 billion. The registration that was taken, at least that one was taken by Siraje and his team. And then they say there were scholarships where Mama Janet had already secured 100 from them. Bawanjagidde gavumenti okulaba nga OmusumbaSiraje Ssemanda n'abalala be yali nabo bakwatibwako n'omukono ogw'ekyuma okusobola okufuna obwenkanya. N'agamba mukulembeze w'eggwanga yaŋŋambye mumumiitinga njagala abantu 1,400 nga oli agendayo ateekwa okufuna ID emuyingiza mu State House. ID eyo ya $5,000 naye abantu 1,400 bandemye okubafuna. Ne mbagamba it's okay, nze kisoboka okufuna bwenti OmusumbaSiraje n'enkunga abantu 1,400. Omusumba Stephen Naya abuulidde Minisita ne Nakalema nga bwe waliwo abatiisatiisa okubatta nga bakitayogera bino ng'amaziga gamuyitamu. Takasajja kano kaliko abanene emabega egavumenti entego abantu bajja kubategeera tali yeeka. Nawandikira Speaker wa Parliament stamp ino ebbaluwa ndowooza we zituuka bazikweka ndipooti nze wa Edi tumuyine nga bantu n'amasimu batandise okunkubira tugenda okutta tugenda okukola wetuti era biki ewange sisulayo. N'okuvaawo ko wano kati oli mu mikono gya gavumenti owulidde saagala bakutiise oleme kuddayo nakwebaka. Minisita yennyamidde olw'abantu abakozesa erinnya lya Pulezidenti ne bakwata bannaabwe obujega. Everything possible is going to be done to have all these people brought to book. No stone will remain unturned. Ye Kakoza akakasizza nga Minisitule bw'egenda okutula mu nsonga y'abano okulaba nga bayambibwa. Because most of the initiatives, this kind of initiatives, have resulted in tears. Okay? So you must ask, where is it getting the money? No, even with the Israelites. Lieutenant Colonel Nakalema akakasizza okukwatibwa kwa Ssemanda ne Hilary Kisanja nga n'abalala bakyanoonyezebwa. Ngambye poliisi mutereke basooke betegereze lwaki ye ng'akolera State House yali involved ng'abantu bababba. Eggulo lya leero omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road ow'eddala erisooka Joan Keti Acha asomedde OmusumbaSiraje Ssemanda emisango 16 nga gyonna agyekuusa okujja ssente ku bantu ng'akozesa olukojjokojjo. Ssemanda emisango gyonna agyegaanye era bw'atyo omulamuzi n'amusindika mu kkomera Kitaliya okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja. Kyokka Siraje oluvudde mu kkooti ya Acha ate ne bamuzza mu kkooti y'omulamuzi omulala Gladys Kamasanyu era owa Buganda Road ku misango gye gimu ng'ono naye amusindisa Kitaliya okutuuka ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno. Ku kkooti Siraje yeekazizza n'abuulira bannamawulire nga byonna ebigenda okuggwa. Ne byonna tuli mu kubisabira tujja kubimala awali Mukama tewali kirema. Ronald Kasasa yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.